Kale oli mulabi mulungi era muza mulungi wa Daily Still Hope gwali ku Daily Still Hope 2 ne Eje Media Tish TV ne mikutu gyaffe emirala gyonna tukwagala nnyo webale kubanga ate otugoberera. Katusabe kama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga obukeseza nga tukyali balamu si lw'amaanyi si lwa buyinza abula olw'omwoyo wo atukudiza ekitibwa n'amatendo yatwaniza okubeerawo okwo omwoyo omutukuvu ajja atukulemberera atulungamye mu byonna bye tugenda okuba nga ate twogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina. Kale mugera Jamil mbeerawo kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso mu programu zaffe ez'olunaku olwaleero. Leero tugenda kutunulira ku obubonero bw'oyinza okulabirako nti weetooloddwa abalabe b'amagenda go. Signs that show you are surrounded by destiny enemies. Destiny enemies. Abalabe b'amagenda. So, bantu bangi amagenda gaffe gaakona. Bantu bangi tutambulira mu magenda agatali gaffe. Kikyengezako kubanga nkutegeeza. Akutambulira mu magenda agatali gago kwe kubanga ozuukuka saa 10 ndowooza wazuukuse oli ku mulimu naye webaka saa 8 gwa kiro. Naye omwezi oguggwako ne bakugamba leetayo omutwalo togulina. Naye nga baakusasula ate nga sente ziwerako. Naye nga tewali ky'osobola kulaga. Okitegeera? Nali nkyakolera sitaani kyengezako okulaga nti bano abantu bemulaba nti abagagga mbu bagenda mu Illuminati bagenda ne bawaanyisa oba bagenda wa sitaani ne bakola endagaano. We bakola endagaano sitaani n'abawa amagenda oba destiny ze yabba ku balala oba ze yabba ku baana ba Katonda abatali serious n'aziwa bali ne bazikozesa. Yabaya nti when you stand and claim back your destiny gakomawo amagenda go. It's never late. So kisobokera ddala okubanga oli kutambulira amagenda agatali gago, amagenda agajjudde amaziga, agajjudde ebizibu, agajjudde ennyiike, agajjudde okwemulugunya naye nga tebyalimu mu nteekateeka ya Katonda naye nga along the way omulabe yagakyusa. So twagala kulaba bubonero obwo bw'osobola okulabirako n'omanya nti nyinza okuba nga amagenda g'entambuliramu si gange oba ng'amagenda baagawaanyisa dda. Akabonero akasooka seeing dead relatives in the dream. Bwe wotandika okuloota ebirooto eby'abantu babaafa. Abantu babaafa manya maama, manya taata, manya baganda bo, manya kojjaawo. Bwe wotandika okufuna ebirooto eby'abantu bo abaafa kimanye nti amagenda gaba mafu. Kimanye nti waliwo omulabe w'amagenda go, waliwo atayagala obeere ky'oteekeddwa kuba ng'olaba kubanga ebirooto by'abafu byo biba bizze kusaanyaawo buli kimu. Omufu talina kalungi konna kasita oba ng'omuloose n'oba nga yali akwagala atya kasita afa n'otandika omuloota oyo aba sitaani eyeyazisa ekifaananyi ky'omuntu oyo ajja akulimbelimbe. So bwe otandika okuloota nnyo abafu manya amagenda gaalumbibwa dda omulabe sitaani. That's number 1. Akabonero akokubiri koyinza okuba nga ate olabirako kwe kubanga physically seeing ghosts. Bwe wotandika okulaba emizimu, that ghosts, yeah. Otandika okulaba emizimu oba emyoyo emibi physically gyeri abantu ababiraba. Nze waliyo ebusia gye nali mbeera waliyo omuwala twali tubeera naye waka nga mutuula mu ntebe n'abagamba nendabye maama ayiseewo wano konze maamawo yafa nti ye nti naye ava kuyitawo wano n'antunulira n'aŋŋamba simanyi tugende tumukolere edduwa simanyi enkuba emukuba tumuzimbira akayumba nemugamba te maamawo ng'akugamba ebye yafa. So lwakuba naye sinaba kulokoka nga sibitegeera
So buli wotandika okulaba emyoyo mu buliwo ng'ate abalala tebabiraba, ke kabonero akalaga nti gwe amagenda go gakyusibwa. Oyinza okuba otambula magenda malala nnyo, oyinza okuba oli mu magenda malala nnyo. So you must be careful when it comes okuba ng'otandika okulaba emyoyo physically oba emizimu maya misambwa physically. Manya amagenda gawambibwa. Alwaya akokusatu koyinza okutegeererako nti oli kutambulira mu magenda agatali gago. Do you notice a change of bad luck? Buli wotandika okubanga ofuna kye tuyita bad luck. Bad luck oba mu luzungu era misfortune, bad luck kubanga gwe oli wa mukisa mubi. Noba ogeze ku interview gw'otuuka leeti, noba oteeseteese ogenda ku interview enkuba lwesula netonya paka saa 6 ekya interview ziwedde. Okitegedde? Ogenda bulungi oyambadde, ow'emmotoka n'akusamulira amazzi, oba n'onoonya empapula z'olina okgenda nazo nga toziraba. So wabaawo ekintu kyonna ekituukawo, wabaawo akabonero konna akatali kalungi akatuukawo oba akalaga nti there's something going on. So buli wotandika experiencing bad luck, manya nti waliwo omulabe w'amagenda go eyagayingira. Gwe buli kyokola weba business, oliwo omuntu nakola business oba napangisa abantu nakola sente noga naye kangenda awo ebyo bifa. Lwokoze edduuka enkera lwe bamenya ate ne bamenya liryo lyoka abalala ne batabamenya. Oshegera? So a lot of things lwoga ekanfumbire n'ofumbirwa mu myezi 2 ng'omusajja afa, oba lwagamye ngenda kukyala era lwafuna accident. So bad lucks are signs of destiny enemies. Buli wotandika experiencing kye tuyita bad lucks, manya nti omulabe yalumba dda amagenda go era olina okuba ng'oyimirira ku maviivi go otandika okuba ng'ate osaba. Akabonero akalala koyinza okuba ng'olaba, you experience ignites hatred. Your experience ignites hatred. Nti otandika okukyayibwa n'awatali nsonga. Hatred. Omuntu akukyawa without a reason. Tewali ky'omukoze, tewali ky'oyogedde, olusadde mukwano gwo, mubadde mussa kimu, naye from nowhere omuntu n'akukyawa. I don't know if some of you experience that. Ng'abantu bakukyawa without no reason. So buli wotandika okuba nga buli wolaga ne wosanga abantu nga bali bulungi mu lunaku lumu baba bakukyawiddewo. Omuntu ne w'omukola obulungi mu kyokyo gamba weebala kukyawa bukyayi, manya waliwo omulabe w'amagenda go abayingidde era olina okuba ng'oyimirira ku maviivi go osabe. Experiencing hatred. Ku mulimu gwokolera bonna abakozi tebakwagala naye nga tewali kye wabakola. Bakama bo bonna bakaawu bazibu, omwami mukaawu buli wamu from nowhere. Nobeera mu taxi n'otuulawo oti abali batandika okukyawa ne oba tolina ky'oyogedde onakutunuulira ng'alaba. So bw'otandika okuba nga ebintu ebifaanaganako weebityo biri mu bulamu bwo, okukyayibwa awatali nsonga, manya ke kabonero akalaga nti you are attacked. Waliwo omulabe w'amagenda go. So olina okuba ng'oyimirira ku maviivi. Abalokole tetuyimirira ku bigere, abalokole bayimirira ku maviivi n'osaba. So buli wolaba akabonero ako, manya there is an enemy of your destiny.
Akabonero akokutaano, experiencing constant barriers. Buli wotandika okuba nga ofuna emiziziko, okulemesebwa, okuziyizibwa, okuddingana mu bulamu bwo, kabonero akalaga nti wandibaawo omulabe w'amagenda go. Okuziyizibwa from nowhere. Olabanga obadde olina kyogoba kinaatera okuba nga ekiyitamu newabaawo ekyo kyekiikamu. Sitaani akozesa n'abantu bennyini. Omuntu neyekiika mu puroguraamu yo gy'obadde okola, omuntu neyekiika mu ddiiru yo oba mu kintu kyonna from nowhere nga kiri kumpi kuyitamu, oli neyekiikamu without a reason n'akulemesa. So buli woofunanga okuziyizibwa mu kintu kyonna, manya waliwo ekitali kirungi. Waliwo gwe nayogerako naye mukwano wange n'aŋŋamba ali ebweru, yagenda okusindika ssente ku think MoneyGram or Western Union, I don't know, emirundi 5 nga zigaana. Naye nga abali abo bonna bali kusindika zigenda, naye ezize zaagaana okugenda 5 different times. Nemugamba gwe naawe n'oddayo waka neweebaka n'olowooza kiri nnomo? N'oddayo waka neweebaka. So kitegeeza waliwo okulumbibwa okutali kwa bulijjo, okulumbibwa mu magenda. So buli woofuna okuziyizibwa, biiti ku mulimu, biiti ku mulimu, biiti mu bufumbo, biiti mu buweereza, anywhere nga ofuna emiziziko egitali gya bulijjo. Bantu baziyiza ebitaliyo ninga there's no reason. Ninga omuntu ayagala aziyize oleme funa ekyo ky'oteekeddwa ofuna. Okifiirwe nga yeri essanyu lye. Oluusi abantu abo sitaani aba bakozesa okuba nga batataaganya amagenda go. Baba balabe b'amagenda. Ninga omulabe omukulu ye sitaani aba abatuddemu. So oluusi emiziziko oba barriers zetufuna eziri constant, they are not normal. Era tuba tulina okuba nga tuyimirira tusobole okuba nga tusaba. Akabonero ak'omukaaga, waliwo kye tuyita terrible fear and constant failure in life. Buli woofuna okutya okw'amaanyi n'okulemererwa okuddiŋŋana. Wali abantu nga bo eva batambulira mu fear, kantu katono kati akatonkutula mutima. Era ng'omuntu oyo tosaba mala gamubuulira kintu. For instance, abantu ababadde mu Lubigi be bamenyedde amayumba, abantu abamu baafudde fieri nga tebanaana mumenya, naye yawulidde nti ku kyalo baneiba bamenyeewo, fiya n'emutomera, pressure ne zirinnya n'afa. So buli bw'obeera in the fearful state, buli kyokola olinamu okutya, niwe kiba kituufu naye owuliramu kali akakuziiza, owuliramu okutya kuba kyenkola si kituufu, oba mukama wange anaayomba, oba omwami wange anaayomba, oba banaakira. Buli w'otandika okubanga you operating fear, ng'otambulira mu kutya terrible okw'amaanyi. Manyi Bayibuli eyogera ku fear. Work your own salvation with fear and trembling. Naye ate fear ey'obwa Katonda eyongera kusembeza eri Katonda. Naye fear eya Sitaani eyongera kuziyiza na kubaako bintu byekulemesa kubanga okola. So mu bulamu bwo, if you are fearful, abagamba oba wali obutima bw'enkoko, obanga olina akatimatima, manya wandibaawo ekizibu, kubanga waliwo ebintu ebimu by'otagenda kukola. Waliwo ebintu ebimu ebyetaaga kye tuyita risk decisions, ng'olina okubanga okola decision abantu gye balabanga etaliimu makulu nga bagenda nakuvuma bakulangira obutategeera kubanga okoze decision eri risk. Okitegeera? Naye nga gw'ogikoze ngo amazima olabira ddala Katonda agenda kukuyisaawo, abantu bagenda kwogerera. So naye obanga oli fearful, abantu bagenda kulemesa. Ogenda kwagala otandika business, abantu basooke bagikonjera ebigambo. Oyagala kutandika kukola kikulunda nkoko, maama nze kubuno obulwadde obuze.
gundi akafira enkoko west, gundi akafira enkoko west, so abamu oluusi baba bakoze losses due to what? Obulagajjavu bwabwe. Kati abantu bakwata failures zaabwe lwaki yalemerwa mu business eyo n'agikukuba nagamba business togenda gisobola, togenda sobola business eyo nzibu nnyo, nze nalina ne capital singa owuwo naye byagaana, naye babuweereza akugambe ministry nzibu nnyo, ministry yeetaaga obudde, ministry yeetaaga ssente, ministry yeetaaga okwewaayo, ministry yeetaaga ki, n'okomekeza ng'olaba ebintu bizibu nnyo n'obitya. So wobanga n'okola ekintu kyonna ogende mu maaso, onobanga weetaaga okutambulira mu destination eri successful, jjawo fear. So long as Katonda akugambye kola kino nga naawe okiwulira confidence, okyewulira okisobola, abantu togezanga n'owuliriza kubanga bagenda kulemesa. You are going to fear. Bintu bingi bye wali oyagala okukola, bintu bingi bye wali otadde ku plan, naye kuli okutya okuva mu maloboozi agakwetoolodde gakulemesa okubaako kyokola. Singa kati oli wala nnyo naye nsonga lwaki okyali awo, because you are so fearful. Buli wo planning okubaako kyokola nga fear eri ekutomera ng'okivaako. Then constant failure, okulemererwa, okulemererwa okwa bulijjo. Bantu bangi mu bulamu waliwo okulemererwa ng'olaba kyalumu, naye buli wo experiencing oba buli wotambula mu kulemererwa okuddiŋŋana, n'okola kino ne kirema, n'okola kiri ne kirema, n'okola kiri ne kirema, n'ogenda e Saudi ne bikulema, n'ofuluma Uganda ne bikulema, ne mu Uganda ne bikulema, ne ku kyalo kyewamwe ne bikulema, buli wamu ne bikulema, manya waliwo ekizibu awo, destiny enemy, wabaawo omulabe w'amagenda go agala ogazannyiramu. Okitegeera? Abantu bangi balowooza oba Uganda kyekyali ekizibu n'afuluma n'ebweru, bambi akyusa obulamu, naye era still tewali kyakyuka. Things didn't work out. Era n'akomawo ku obutaka. Business owanyisiza business era singa bayita abakyasinza okuba nga bakola business ez'enjawulo olinamu ekifo. Buli emu ogikoze, buli bantu gye boogerako nti eno efuna kiralo ogikoze. You have done several businesses but there is no success. Why? Waliwo omulabe w'amagenda. Niwe bufumbo otagadde mu malyanga 8. Naye up to now you are still era mb'okyanoonya omutuufu. Mu malya 8 walemera okufunamu omutuufu. Paka nakati okyanoonya kakuwe totawaana, sooka otuule wansi. Waliwo omulabe w'amagenda atayagala obeere wantu wamu obeere successful, ng'ayagala ofuuke mmomboze. Abasajja bonna obatomedde, buli tribe ogifunyeeko, buli tribe weebaseeko nayo, obuweereza bwonna obutagaddemu, buli kanisa ogisabiddemu, buli wamu otuusewo, naye still buli woogenda failures. So once you experience such failures in life, manya waliwo omulabe ow'amagenda. Ensonga y'omusanvu kyetuyita suicide tendency. Mu bulamu buli woyita mu mbeera oba buli wofuna ebikusoomooza, mu birowoozo bwe ne mutandika okugyamu okwetta embeera empitiriddeko, leka nette, kaneewa obutwa, leka neetuge, kankole kino. Buli wotandika okufuna ebirowoozo ebifaanagana weebityo mu bulamu bwo, kabonero akalaga nti waliwo omulabe w'amagenda go ali within you oba ali mu bulamu bwo. Zino zi suicide tendencies Katonda tasobola kulagira muntu kwetta. Kisate Katonda akulagire mbu weetuge, weewa obutwa, oyo aba sitaani. So buli woofuna ekirowoozo eky'okwejja mu bulamu bw'ensi, kabonero akalaga
amagenda amafu amawambe amagenda agatalina ssuubi kuba oluusi abantu bejja mu bulamu olw'okubanga abamu alaba essuubi talina abamu alaba embeera emususseeko abamu ebibuuzo ng'alina bingi talina answers n'ebintu ebifaanaganako bwebityo. So once you start to experience such tendency of committing suicide, it's one of the signs of destiny enemies. Kabonero akalaga omulabe w'amagendako. Akabonero ak'omunaana koyinza okulaba disfavor everywhere you go. Buli woogenda muganda wange nga teri akukwatibwa favor. Favor mu Luganda kye ki? Teri. Abantu baagala oba nkikole ntya nti n'okuba ku mulimu tebakusaasira, teri akukwatibwa kisa. Okola nga elephant n'akantu k'ofuna kalinga kanswa. They over exploit you. N'okyala awantu n'abaawo obuzibu buli omu apointinga ku ggwe, teri ayimirirako ku sayidi yo. Teri ayimirirako ku sayidi yo. Buli wolaga nekuba ku mulimu nga waliwo ekituuseewo buli omu awaayiriza ggwe. Ne buba bufumbo yo omwami talibeerako ku sayidi yo. Ne awo woosula ne buba mubuweereza oli wekka bwa namunigina. Buli omu akukonjera, buli omu akukuba, buli omu akwogerako. So buli woofuna disfavor n'ogamba kanve mu kitundu kino kirabika kizibu kiri mu baneiba bange n'ogenda mu kitundu ekirala, it's the same thing. Era ogenda tuuka eyo okyankalane ne baneiba. N'oofuna ekizibu bagamba oyo alimba. Kitegedde? Oyo alimba. N'ogwa mu buzibu abantu baseka busesi. People abantu tebabeerakawo bakusaasire. Ano bo baba basanyufu nnyo ng'ofunye ekizibu. Babanga bagamba kikugwanira. Naye ate buli wofuna success ate banyiiga. Aba tebaagala. So disfavor ku mulimu bantu bonna ne babongeza salary. Gwe wekka abalala bonna okuva ku asikaali naye gwe wekka ne batakwongeza. Wabeerawo destiny enemy awo oba obuzibu. Ne bagawa promotion gwe wekka n'okola ki? N'osigalira. Ne wabeerawo obuzibu ku mulimu. Abantu bonna oba shortage oba ekintu kyonna aba bonna ne babasonyiwa naye ate gwe ne bagamba gw'olina okusasula. Oba buli omu ne bamuwa figures nti gw'olina osasula mitwalo 2 naye ate gwe ne bakugamba 10. Naye ng'ate gwe tewakibaddemu ng'ate bali ab'ebiri be babikoze n'obikola. So buli w'obeera mu mbeera efaanaganako weetyo olina kuba ng'oyimirira. Manya waliwo omulabe w'amagenda go. Akabonero ak'omwenda near success oba short success nga gw'ofuna okubotola kwa ddakiika. Ebintu bibeerako birungi for few hours oba few days. Embeera etereerako ennaku ntono n'eddamu neeyonooneka. Embeera neeteeramu ennaku ntono n'eddamu neeyonooneka. Business neetereeramu ennaku ntono netandika okusanyusa bagambe at least. Naye ate weddamu okwonooneka ekukobi loosi zibeera times 2. Bitegera ng'oli mu bufumbo omwami n'aba ng'atereerako weekend ejja n'abeera nga musota gwennyini. Obuweereza weekend nebeera bulungi n'olaba nga ate ebintu bitambula bulungi wiiki ejja maama. So buli w'obeera mu bulamu obwo oba kyetuyita short success manya ebintu si birungi. Ebintu tebiba birungi era olina okuba nga ate ogolokoka osabe.
waliwo ne kyetuyita ebadde near distance, waliwo kyetuyita bibiri near success, ekyo kimu, ne what short success. Short success ye gyembadde ndi kunnyonnyola nti obeerako bulungi for a moment, ebintu bitererako katono ne bimala ne bikola ki ne byonooneka. Ofuna omulimu ne gutandika okukusanyusa, mu mwezi gumu ne bakugoba mu mwezi ogwo ne bakufuumuula, n'ogenda ewalala mu myezi 2 ne bakugoba, n'ogenda ewalala wiiki emu ne bakugoba. So oli kutambula mu bulamu bwe butyo. Kati olitambula mu bulamu bwe butyo paka ddi nga nti gw'obiyita nnumu tofaayo? Wabaawo obuzibu awo, wabaawo obuzibu, wabaawo omulabe w'amagenda go ayagala okubanga otambulira mu mbeera efaanaganako bwetyo. So buli w'obeera ne kyetuyita short success, okwo okubotola okw'akaseera akatini ennyo. Ebintu bikyuka mu kaseera katono ate ne biddamu ne bibeera bibi nnyo. Wabaawo ekyo ekyamu. Ne kyensosoga near distance. Near distance eriwa onaatera okulaba okukwata ku ekyo ky'obadde oluubirira. We guba mulimu, okoze ne interview, ogiyise you are the best, ne bakuwa na appointment letter, otandika ku Monday, ne bakubira essimu Friday, waliwo ensobi, tusazizaamu appointment letter eyo. Oh my God. Obuukinze ennyonyi, onaatera n'ogenze, genda Dubai, ogenda Saudi, ogenda wa kampuni nekukubira negamba twakozemu ensobi ojja kugenda mu bagenda mu December. Mama ojja kugenda luutu eyo abagenda December. So ekyo tuyita near distance, nti okubotola okulabakaawo ky'obadde oluubirira oba onaatera okisemberera nekibula oba ebintu ne byefuula. Bantu bangi batambula mu bulamu bwe butyo, n'abala ekintu amazima naye bakanga amanyi kino kiwedde, kino nkimaze, n'akikuba ne tiiki, bugenda okukya nga buli kimu kyefudde, buli kimu kyonoonese. So once you experience such, manya wabaawo obuzibu awo, ebintu tebitambula ki, ebintu biba tebitambula bulungi, wabeerawo omulabe ate w'amagenda, olina okuba nga ate ogolokoka. Ekirala point ey'ekumi, extreme restlessness and several health problems. Buli w'obanga igwe towummula, tofuna kuwummula kumala, okola nga ndogoyi, naye nga ne bakubuuza by'okola tewali ansa, tewali by'olaga, naye ng'okola kusaawa zino wafulumye dda, oli bizi okola. Oli bizi okola wazuukuse dda, naye nga weebase essaawa 6 oba 7, naye ng'omwezi gunaggwako ne bakubuuza biki by'okola, katulabeko. Oyinza ofuna ekizibu eky'emitwalo 3 n'okuba amasimu, naye ng'omwezi ofuna akakadde. N'okuba amasimu bakuyamba ekizibu kya mitwalo 3, okola extreme restlessness, towummula, olinga muddu, olinga musibe, bakusasula naye nga tewali ky'osobola kulaga nti nakola kino mu zino ssente. So omulaba bayagala obeeremu eyo embeera ey'obuddu, okitegeera. Several health problems, nga gwe wafuuka wandwadde, bizeebo. Abaana baba akava ku kitanda, omukyala n'agenda, omukyala aba yakavayo, gwe n'ogenda, gwe oba wakavayo maama mu kyalo ne bakuba essimu n'agenda, maama aba yakavayo. Bannange ng'amalwaliro gaafuuka tourist attraction. bizibu ate ebirwadde ebitagenda wonera 10. Pero gamba nti ate ono obeera wakomulimu akubira essimu, omwana nti agudde mu safety tank, ate abadde akunoonyaamu kyali bubi nnyo, nti ate badde bamutwalira emmere, nabadde amutwalira nti ate tagudde kabeegi. Mukama Katonda. So such things, ng'ebintu birina engeri gye bigwawo nga ne tobitegeera.
So some health problems, waliwo ebirwadde ebimu kankubuulire nga si bya bulijjo, waliwo bye tuyita chronic diseases. Gwe obanga waliwo physical disease, kisoboka n'okuba ne spiritual disease. Basobola okuloga siriimu n'oba ng'omulwadde wa siriimu nga signs zizo zonna ziraga olina siriimu, nga ne bakutwala okukebera ekyuma kijalaga nti olina siriimu naye nga ate omulina. I've told you, gwe tozanyisa sitaani, kisoboka. So bakwata omuzimu ogw'omuntu eyafa siriimu ne bagukwambaza n'otandika okweyisa in that manner, mbeera efaanagana weetyo, n'obeera wandwadde buli ssaawa gw'oli wandwadde buli enjuuyo ng'eringa laboratory room, buli kirwadde mwe bakitestingira. So obanga otambula mu mbeera eyo, wandibaawo omulabe w'amagenda akwetoolodde. Ekyokumi n'ekimu, pride, amalala kabonero akalaga omulabe w'amagenda go. Tulabye abantu bangi nga baali successful, amalala gabafuula no one, teri abamanyi kati. Sitaani waatyo, buli walaba nti olina amagenda amalamu, amagenda gali successful, ogenda kubotoolo, gatambulira mu kweyagala ng'akumeza amalala. Wakumeza amalala, otandika okwogera ebitakwatagana, abantu otandika obbalabanga ebitagasa ebisiimuula, enjogera ekyuka, ovuma n'okuvuma because olinamu kasente, okumanyirako kwafuka kwa bulijjo. Okitegeera, osobola n'obbasanga nze nkuba oluyi ne nkusasula. Abantu abaali bakuwabula, bakuwa ku magezi, kakati bafuuka kasasa otayagala na kumanya. Okitegeera, teweetaaga kuwabulwa kati. Gwe mugezi wa ggwanga lino, gwe mugezi w'ekika, gwe mugezi ku mulimu. Komekereza ng'ofiiriddwa ky'obadde olina. Amalala mabi nnyo, Bayibuli egamba gakulembera ekigwo. Nga tonnagwa ekisooka bagayita malala, gakwetimba gati. N'omera obwebindu, n'omera ebiwawaatiro, nga gotototo, nga kiraasi zo kati ate endala nnyo naawe yengowoshe, nga basobola okuwabula gwe omugezi watowabulwa. So amalala kabonero akalaga nti omulabe ayingidde mu bulamu bwo, ayitidde mu malala, agenda okukusabula n'abeggulu bafune kopi. 12 akabonero akalala tukayita yite buweddeeyo. buweddeeyo destructive n'ebirala. So obubonero bw'oyinza okulabirako nti omulabe w'amagenda go alumbi, nti weetooloddwa omulabe w'amagenda. So obubonero obumu si bwonna bwenkwade nti kasita olaba obwo n'obwefaananyirizaako n'obuba n'obulala, kyolina okuba ng'okola kwe kuba nga ate ogolokoka, osabe Mukama asobole okuba nga ate akuyamba. Kankuwa ebyawandiikibwa bino biyinza okukukolera mu kaseera ak'okusaba. Zakariya 1:18 oba Zakariya chapter 1 verse 18 to 21. Zaburi 75 4 mpaka ku 5. Psalms chapter 75 verse 4 to 5. Zaburi 2:14, Psalms chapter 2 verse 14. Zaburi 125, Psalms 125. Zaburi 27, Psalms 27. Zaburi 23, Psalms 23. Zaburi 18:8, Psalms 18:48. Isaiah 10:27. Isaiah 10:27. So ezenyeriso okukolera n'osobola okuba nga ate okabirira Mukama, ate n'embeera n'esobola okuba nga ate ekyukira ddala. Kale obadde mulabi mulungi wa Daily Still Hope, gwe abadde ku Daily Still Hope tu,
n'emikutu emirala gyonna mwebale kubanga ate mutugobera. Tugenda kwetoleramu katono nnyo ndowooza bwe tukomawo tugenda kubanga ate tugenda ku Tish TV mukutu gw'abo abatalya school fees. Then eyo tugenda kubanga twogera ku topic difference between spiritual eyes and third eye, enjawulo wakati w'amaaso ag'omwoyo n'eriiso eryokusatu libayita the third eye. Abantu bangi boogera ku third eye, yinza okuba togimanyi, kakati ngenda gikunnyonnyola third eye kyeki, ogyetaaga mu bulamu bwo oba teweetaaga third eye mu bulamu. So ku mukutu ogwa Tish TV gye tugenda okubanga ate tulambulula ensonga ezo. Nawano tujja kujja tugezeeko okubanga ate tulambulula ate ensonga ezo. Abali ku TikTok tubagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera. Tubagaza olunaku olungi, lunaku luno lwakubiri. Mukama abakulembere mwenna abagenda ku mirimu awo omukisa emirimu gy'emikono gyammwe era abakuume nga mugenda newankubadde nga mukomawo abateekeko ekisa kye favor ate n'obukuumi bubeere ku bulamu bwammwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina.